at BBC head offices. It is called a peaceful demonstration at the BBC, which will take place on 9th January 2026, time 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Address, Broadcasting House, Portland, Paris, London WA1 1AA. The theme, calling on the BBC to end its complicity, silence on the coverage of lack of democracy, brutality, and human revelation during the ongoing Ugandan elections campaign. For more information, please contact the leaders of National Platform UK, as usual, on their usual contacts, telephone number, and email address. Kano ke kala nkakulembeza wa National Platform gwanga lyabongeza bakutegeeza ati mbere obunyo mukwekarakasa ogenda kwiranga nakozo mwezi mwenda nga bagenda kugenda ku offices za BBC okubategeeza nti wachi besirikidde nnyo okuba tebasobola ku broadcasting oba kulaga bivuyo buli mu Uganda Museveni bwakola n'amagye ne poliisi okuba nti batuusa ku banna Uganda yo nga BBC esirise. Ako kawedde akalanga akasembayo. Alright. Campaign trail ya wiki eno tunatera jukball ku mutwe era nga program esemba egenda kubera yanja. Lero president abadde Bududa embale tasobodde kuba campaign olwezo engendo banyonyola nenga abadde Bududa ebadde successfully embale yo eri mubadde muzobuzi bungi nabo banyonyola. Onakurencha rasana na somwezi nya omwezi ogw'olubereri mwaka 2026 president agenda kubera Sironko ne Bulambuli. Then a which egwe ajja kubategeeza program endala kunaku olw'Essanda Kawungezi eneera wichejja. Somera ensonga eyo onakurencha abantu b'Essironko Bulambuli mubeereko inaku z'omwezi nya president agenda kubeerayo ne campaigns 2 mu bitundu ebyo then alyoka akomekereze East alyoke atubuli ekyekiddako. N'olw'ensonga eyo akakalango nkajjemu. Kati tugenda kutambulira ku speed ya yiriri. Kansoke mpisewo general information ndyoke ngende ku security alert. Kansoke mpisewo general information tuleke tugende ku security alert. General information zizirwa. Alright. Bulijjo mbagamba nga information ne mwesulewa nagamba. Information bwetuuka nga musirika. Bana Uganda mwerabira nnyo ne mugaana okutegeera. Tewali kintu kifuluma ku mainstream media oba ne kifulumano ku social media nga nkifulumiza ne tekitabeerayo. Kibeerayo olomba kijjawo bojja. Nze zamba kubira omulango ogutakungula nti mujje ssente mu bank mukyagaanyi. Nze zamba kubira omulango ogutakubaga mujje ssente ku akaunti zammwe mujje ssente ku mobile money nga temuulya. Uganda Communications Commission yafulumiza ekiwandiiko lwakuba emazina egamba mbu ekyegaanye tekiriyo kyafulumira ku lwajjo nga z'omwezi 2 ekirango kigamba kitya kigamba bwe kityo. Kigamba bana Uganda nti buli ayagala okujja ssente ze mu bank bamuwa amagezi azijjeyo ssente zo ku account mu bank azijjeyo neziri ku mobile money zijjeyo ng'ennaku z'omwezi 8 January tezinnatuuka 2026. Olw'ensonga bapulaninga okujjako network yonna mu Uganda. So nkutegeeza kankawogere mu luzungu amu beebuzabuza nga bafuka tebanaalye. Newankubadde yevudde n'egamba ekiwandiiko kifu n'ebino ebintu badde nze mbibagambanga. Uganda Communications Commission has informed all people having bank accounts in different banks in Uganda, please to withdraw your funds, their money earlier before 8th January 2026 if you plan to use during the elections period. Please be aware that bank services will be unavailable during this time. Nebagenda kukoku nebagamba mobile money service. All mobile money and Airtel money service will be switched off nationwide starting on 8th January 2026. Kati muganda angalia Uganda ja sente zo ku mobile money genda okendeze ku sente zona ku account bwe binagwawo togamba busa kutegezeza kyajagado soko bategeza muna nga kiri general wadde bo bavude bagamba mbu si kituufu n'ebino byenkugamba bituufu. Onakurencha rasandi nyinza okulikodinga nenzija n'akawungezi ngenda kuleetera baani abadde babba ssente ku account z'abana Uganda baani abadde babba banka nga ssente ziragala oddawa ekyo si kye kindeese wabula bagambye ngenda zibaleetera enkya naye nga kiriki yonna
y'Abanyarwanda, Abaganda manya, Abasoga manya, nga sente bazibba bazizza wa? Bazizza Rwanda. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo, kamala okuyisaawo security alert. Security alert eno njagala egende eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mr. President wonna wooli njagala owulize security alert eno mu bulungi nnyo. Ekisookera ddala, security alert eno basoose kuyisa radio message. Bwe mbagamba radio message, eyo message eyisibwa aduumira amagye ng'egenda mu bitongole byonna ebikwata mundu, omuli amagye ga SFC, omuli UPDF, omuli military, omuli police, omuli ne prisons, n'ebitongole bire bya mbega, omuli ekya Semwai, ekya ISO, n'ekya ESO, byonna ne operative bafunye message eyo. Saako na ba traffic babafunye message eyo. Kati radio message eno eyise bweti mugiwulirize. Either bagenda jijjawo oba bagenda jirekawo. Read the radio message esomi bweti. Radio message bw'obwaka obuyisibwa akulira amagye ng'ategeeza abasirikale bonna kiki ekigenda okukolebwa. Kati wulira. Radio message esoma bweti. Date, radio message, date, time, group, DTG in bracket. Standardize. 3 p.m. January 3rd, 2026 to all military units and divisions. Impose country-wide curfew. Time 6 p.m. to 7:30 a.m. All over starting January 9th, 2026 over end at date until stand down order over use military. Distributed Technology Group DTG over CDF ASP so over. Radio message bayisize gamba bweti nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 eri abakwata mundu bonna ku division zonna mutegeezebwa nti bagenda kuteekawo kafyu mu ggwanga lyonna ng'atandika saa 12 mpaka saa 1 ey'okumakya nga kafyu nayinza otandika ennaku z'omwezi agenda atandikira z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye 2026. Kino kijja kubaawo mpaka nga bazzemu okuyisa message endala nga bamaze okuyisa bye baagala okugijja bajja kumala kuyisa message endala. Kati kino kiri ku pepa mukitegedde bulungi nnyo. Kati radio message nkimaliriza. Katugende ku security alert ya president. Kati Mr. President manyi kwoli ne ba comrades kwe muli. Eno security alert gye ngenda okusoma. Ngenda gisoma kubanga ngifunye okuva mu drone zange ngeri under draft ngemaze ku draftingibwa. Ngenda gisoma either bagirekewo oba okugireka kitutu abort okwabotinga mission oba bagala kikola. Nga bulijjo mbagamba wuliriza bulungi nnyo kasweti Mr. President kwali kino kye planning okukola kiri already drafted kiwandiikiddwa era kigenda kute sanctioningibwa okusindikwa mu unity zonna. Muwulirize bulungi Mr. President nkusaba wulirize information eno bulungi. Ngenda gisoma mu luzungu ensi yonna emanye. Esoma bweti. Approved the plan by SFC, DS, CMY, ISO, ESO to arrest Bobby Wine on Friday 9th January 2026 after switching off internet in Uganda on Thursday 8th of January 2026 and Bobby Wine B arraigned before court on Monday 12th of January 2026 late evening to answer 62 electoral cases by Byabakama and police. There are also 6 more charges, security-related cases that Bobby Wine appear and be charged in the Military General Court Martial in Machindi, Kampala.
on the televised on the eve of the elections, Wednesday, 14th January 2026, security cases including katusoke tukomakaawo mukadde eri mu Luganda bakugambye nti bino byonna ebiwandiikiddwa bikkiriziganyiziddwako nga byakyama. Ebitongole omuli ekya SFC, DS yayitibwanga CIM, omuli ISO, ESO, nga bagenda kukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'olubereberye 2026. Oluvannyuma bajjeko amayengo g'omutimbagano mu Uganda olw'okuna lujja kubanga 8 omwezi ogw'olubereberye 2026. Omukulembeze gw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kuba bamutwala mu kooti ku Mande ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'olubereberye 2026. Akawungeezi ajja kuba avunaana emisango 62 byabakama gye yamuteekako, ate oluvannyuma ajja kuteekebwa emisango 6 egyefaananyiza ku misango egy'ebyokwerinda egyo egijja omuleetera ate okukyajingibwa mu kooti y'amagye e Makindye mu Kampala, era ku lunaku lwe lumu ng'enkeera lwakusatu nga 14 ogw'olubereberye 2026 bajja mwongerako emisango emirala egyekuusa ku gy'ebyokwerinda. Kati emisango gye ngenda basomera gye gino wano wammanga. Bagambye bati 1 baagala omukyajinga emisango gya treason. Bagambye omusango gusooka treason, that Bobi Wine plotted to overthrow a legitimate government of President Joseph Tibahaura Museveni Kaguta. Bwe musango okusooka nti omusango okulya mu nsi ye olukwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba oba yagezaako okwagala okujja gavumenti ennonde eya Nyandi Yoseferi Tibahabulwa mu buyinza bw'omusango gusooka. Omusango gwokubiri gubagezaako bino biwandiike buwandiisi ne mujja birabako oba babisuule wansi. Kuliko terrorism, that Bobi Wine, others in prison and others still at large, engaged in acts of terrorism. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nti ye ne banna bali mu kkobera saako n'abalala abakyagumiza omusu beenyigira mu bitukolwa eby'obutujju. Tugenze ku gwokusatu. Espionage, that Bobi Wine has been stealing security information of the defense forces and sharing it with European countries without permission from the CDF or CIC, the president. Ebagamba nti omusango okwenyigira mu kusomola ebyama Robert Kyagulanyi Ssentamu yenyigira mu kusomola ebyama by'amagye saako n'ebyekitongole ky'okwerinda n'abigabanya n'amawanga g'olulyo oluli mu European bonna amawanga gegatiramu mu kyondo ky'abazungu ekya European Union nga tafunye lukusa okuva ewa CDF oba ewa CIC ngono ye president ndowooza oba commander in chief Nyando Yoseferi. Tugenze ku gwokuna. Misplacement of the prison ogwakuna, that Bobi Wine knew of the plot of overthrowing the government of Yoweri Museveni and failed to inform the government about it, to report to the ministry or police. Nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yamanyaako olukwe olw'okusula gavumenti ya Nyando Yoseferi era n'atasobola kutegeeza bekikwatako bonna. Kati gino emisango egimu bw'ogisoma gyakyewusira nga bwe bakola. Kuliko ogwokutaano baguyita murder, that Bobi Wine has personally participated in the killings of the people that have died or have been killed at his campaign rallies across the country since the campaign began on 29th of September 2025. Nti omusango bamuvuna emisango gy'obutemu bagamba nti yenga omuntu Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaba mu kutta abantu abattibwa nga bali ku campaign trails okuva campaign zatangena kuzomweza 29 mwezi ogw'omwenda 2025. Omusango omukaaga, disclosing voters register to cause insecurity, that Bobi Wine and others still at large unlawful obtained and disclosed the national voters information controlled and or possessed by the Electoral Commission to cause insecurity in the country.
nti emisango ebirala ja kufulumya information ekwatagana ku nkala z'abalonzi n'abalala abakyalira ku nsiko nti information eno n'agifulumya nga tamaze kufuna lukusa lufulumya information eno. Wano message weesemberayo. Bobi Wine will be remanded to Toro UPDF barracks, and according to the CDF General Muhoozi Kainerugaba and Chief of Command General Nyando Yosofeti Bahaburwa and General Salim Sare etc. The internet will be off for 3 weeks in Uganda, and the UPDF will use internet blackout to assassinate opposition political leaders and crush all Bobi Wine's supporters. Mr. President, message ojulide bulungi njize mu Luganda njize mu Luzungu kati ebintu bino nga mbisomedde president n'abiwulira n'abalamu biwulidde bulungi nnyo. Ekirungi mubadde ku social media nga mula police engeri gye badde conductingamu embeera zaayo, amagye engeri gye gadde gakolamu na buli kimu kibadde kigenda maaso, so temubeera surprised okuba nti ebintu babiwandiise. Naye ffe tulina ekizibu kimu Uganda, tukulembera abantu abataasoma abali mu office ezo. Ekyokubiri, tukulembera abantu abali mu kutya, tukulembera abantu abagwira. Video nyina simba yokola ku lunaku lwa kumeka lwakusatu nti lwakusatu, if I'm not mistaken, doza lwakusatu. Nabagamba nti ku mateeka ga Geneva Convention agasawo UN tegakkiriza musajja yenna oba mukazi yenna eyajja nga munonyi wabuddamu mu ggwanga eryo okufuuka omukulembeze w'eggwanga eryo. Kiba kitegeeza nti bano abantu abatufuga bajja kuwamba nsi nga ba refugee. So Museveni ne banno mwenna ne bwe bwazaala omwana mu Uganda si munna Uganda, family ya Museveni mikwano gye gyonna bonna ba refugee tebakkirizibwa kufuga ggwanga, era ekyo bakimanyi. So kati ekyo mukitegedde bulungi, security alert mazojo ya president yavuddewo. Tugenze kuyokusatu dinge kusatu. Njala kulopera Catholic Church ekelezia ebunanira mu emirembe gyonna. Njala kulopera owekitiibwa Archbishop wa Kampala Paul Semwogerere saako n'abakulembeze mu kelezia yonna. Njala bategeeza nti state yennyini epulaninga okukwata Reverend Father Deogracius Chiri emuguleko emisango egy'okuba nti naye asomola ebyama n'okulumba gavumenti mu ngeri gyayokolamu oba engeri gyayogeramu ng'awolereza bannansi n'okunenya gavumenti engeri gyekuttemu ensonga z'eggwanga. So njala tegeeza Eklezia Katolika Reverend Father Deogracius Chiri wonna wooli bapulaninga na okuteekako emisango egyefaananyiriza ku gyenkogeddeko nti oyogerera bubi gavumenti olw'ebikola bakola n'emisango na gye bana baagadde. Mwawulidde emisango gye baatadde ku Sarah Bareke gye bamutaddeko nagyo tegitegeereka kati bana basajja tebakyalina nsonyi. So Reverend Father Deogracius Chiri message naye ngikuwadde weebereremu. So kati information ya security alert ewedde kati katugende ku kibadde ebuduuda ano ekibadde ebuduuda n'embaale okusookera ddala kitalonyo ddala. Emmotoka gye mbatereddeyo mu campaign trail ya president, emmotoka eyo driver gibaddemu abadde comrade waffe y'omu ku bannansango abatandikawo aba foot soldier. Poliisi emaze nemuzingako nemuttira mu kitundu kye bayita Kidundu Market Mbale. Kidundu Market comrade emmotoka gyembala zaawo bamuttidde Kidundu Market Kidundu Market Mbale comrade bamukubidde amasasi okulira na Blue Triangle. Comrade yabadde avuga emmotoka bamuttidde. So Mr. Simon Babakama, Uganda Police, UPDF kono stimuku singa mwete mulowooza nti mbagenda basi mwana bate mutekawo kulonda. How dare you shoot an innocent Ugandan who is exercising his right of voting or supporting someone who you feel that he is right to read him. Muchibi ne group ye basse comrade onabadde mwene motoka bamazina bamuzingiriza na kuba amasasi agamotidde comrade ono amanya njagale pindozo na kurencha comrade ono bamusse.
kufa masasi bali mu coaching tufudde mama agenda tutomera mama bafudde my goodness bajukubye masasi wa masasi katonda wange bajukubye masasi ayayani egenda gwa wansi banaje bajukubye masasi bani abalimu abamuki babakubye amasasi UBH bajukubye wa masasi life bullet nga tulaba katonda wange bajukubye mulimu bakulembeze eki banaye agikokyeze n'agiba katonda wange gwe UBH 058 kitu ekubiddwa amasasi iyo bagikuba iyo bakyagikuba yankuwa wuyaja agenda bakuba mwenna yankuwa nanga agenda bakuba bonna katonda wange musoka mukole ko bagenda bakuba bonna abalimu amasasi banaye tasota kyasobola ganye iyo bagenda gisalako bagenda gikuba bagenda gyongera banashi abeddwa amasasi mu kibi eyo agenda gisalako bagenda kufa amasasi bali mu coaching tufudde mama agenda tutomera mama bafudde my goodness mu kibi my goodness tukali mu coaching azibatulozamu mama yona yaweddewo dda agenda tomera tufudde katonda wange bagenda bali mu kudduka mukuba amasasi malala nabwakokinga mukiebe emotoka gyolengereeyo president tukayimirire yatabuse yagigobye baba basanga babasse. But unfortunately, the comrade ekkubo lyako tutasobodde kusurviving bamusse. Kitalo nnyo ddala. Omwoyo gw'omugenzi mukama agumuza emirembe ffenna tulwanira nsi yaffe. Naye mukiibi ne banno ebikola emukola ebyobutemu bikendeeze. Comrade emmoloka zino bwe zikyamye okwewala ekibaddewo, comrade asigadde avuga kipayopayo bamusinga akubiddwa amasasi agamutiddewo. Ndi musajja mugumu nnyo naye ebikola poliisi byekola n'amagye bibinjo. Tosobola kukwata mwana wa muno n'omukuba amasasi nga talina musango gwakoze. Wenvira ku live kuno mugenda kumufunye footage asinga kuono naye nga ye comrade mukiibi ne bane bamusse. Wenvira ku live eno footage mugenda mufuna n'amanya mugenda gafuna. Nenga mukuba comrade abasooka mu struggle abaforminga foot soldier abadde wembale eyo abadde avuga eyo Harrier ye moto olwawukanye kuba naavuga kifupala kiwalazima namusanga namunyigira amasasi ne gamulirawo. So kitalo nnyo ddala. Omwoyo gw'omugenzi mukama agumuza emirembe. Nze ndowooza mutunyigiriza nnyo. Abamu mwagala twogere ebigambo mu bikotinge mu bisindikire gavumenti gye tuli. Abamu mwagala twogere ebigambo mu bikozesa against our will mu biteeke mu case files mu tuvunaano already. Mugambe twogere ebigambo bisikule memeza bannayuganda. Naye the fact is ogoba otya omuntu n'okubala live bullet mu mmotoka kase mubbi n'omusanga ng'ayimiridde wa parkinze emmotoka mugikubye emipiira n'ojjamu n'okookingemu n'okuba amasasi n'omutta mukiibi kiki ennyo.
Then njala genda munsasire video eno gimaleko. Munsasire video eno gimaleko. Ntera nnyo bagamba sikola video za lifestyle. Strictly mbera mu field yange ya politics. Sisuka. Kubanga singira personalities z'abantu. Wabula ne wanga oli muntu wenkano otya kasitoja mu field ya politics ngenda kwambala n'ebikwatako byonna. Nakoze video Mukulu Moses Serebe yagize okukola video nalomba president nalomba buli kimu kyonna ekyetagisa ekimu kyuka nenzija nenkola video ne mukwatamu wali kubanga video tiyagisalamu nesigala ng'eraninga mu yavumira president najja nayogera ku mutabani we ng'omupiira bwe yali mu myaka emingi nenkwatamu ako ne mugamba bulira abantu lwaki omwana we teyagenda ku international teyagenda ku professional football ne mukwatamu ako kamulumine okusinga bakaluma ekintu kyonna ne kaluma ne family n'abantu bonna bamu abagwagwa nja bayita bagwagwa nabagamba politics nze seetonda the moment bojja mu politics seetonda one tosobola kungamba nti omuvubuka zikulaale ogobye motoka n'ogikuba life bullet n'omulumba nga parkings kubandoza bambi musegu muweddemu n'ogyemu n'omukuba amasasi then noleta no sense ng'abantu abali mu NRM olw'okuba oyogedde ku mwana nojja n'ogamba simanyi you need to I will not apologize what I said it nchite tosobola kungamba nti abantu abali mu NRM bajja ne bafuna olukusa okutta n'okuwamba n'okutulugunya abantu ne president kenyini bali bamukubya amasasi nga basindise bakifeso mukuba amayinja nva ku yo video kankulaga endala So, oyo DPC laga they started throwing stones. Jukira banade nkola security which eringa etandika. Nabagaye bagenda sindika bavuka basigeto structures mu mbale. Ngomulimu gwa kuwa mayinja. Era bakikoze. Kati njala bagambe kigambo nze sikola lifestyle videos, video and strictly za politics. Bogwamo politics, mulaini ya politics ne obagwane nja kwambala mukazi wo family yonna. As long as tuliwa NRM. Echo chidda buli yakoze video musimeji yangu etonde sisobola kwetonda. Bakatta bakomredi bafaba abawere 10 bukya campaign zo zitandika. Abana bamenya amagulu temama temumanyi munji bwabo. Abasiba NRM government ya Museveni gye bawagira. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bolo omuntu yenna asinika ebinyo mugambe sisobola te sirisobola kubanga tuli mu politics. Nze mu politics sina gwensaaga naye. Nze fujire bankoze ku social media mwali budde nyombera omuntu kubanga kimanyi ndi mu politics ndi mu sako ya politics sina gwengenda kuyomba naye ojja kwogera ekigambo nange nkudde mu kyenja that is politics. Kati gwe kyalumye nnyo nga nkyogedde ye byabadde ayogerera enkyukakyuka byabadde avuna president all along nabana abaana comrade go basaba bamukuba amasasi openly information mugenda gifuna nga nvuddeko olimbo kyamulumye nnyo gwe mwana mbwa ine endali yes ine endali kiki nayogedde genuinely nayogedde ekitufu kyekyo kyali kubo kibanga kyakumye politically that is it oyikubaita politics toyingira mu mazina ga kimanga tojja gasobola toyingira mu mazina ga kimanga tojja gasobola nze seetonda mu politics seetonda gwotunula gubaita speaker najja na ku stage nakwata microphone nakonjera president ebigambo binene Kabanda najja nakonjera president ebigambo binene Museveni najja nakonjera president ebigambo bwabanga Museveni asobola konjera president bwabanga Anita asobola konjera president bwabanga pale basobola konjera president buli kimu kyonna ne bakyogera gwate gwenjogeddeko ekituufu onyiga otya okusinga ffe ne mutuuka n'okutta ne muwamba nva kukola security alert eri ku mmeza mazo gidraftinga. So, yeye mbere badde bududa information yamanya mugenda gafuna ga comrade go basse naye nga we tuvidde we bavide kompewo aba comrade bafa bala basatu bakwatiddwa
abakubiddwa masasi basatu bakwatiddwa. Kuliko Sebuguzi Frank on a vice speaker Eastern Parliament. Sebuguzi Frank yo police mukote ne mutwala. Kuliko Asmani wa Mukuyu ne yakwatiddwa. Kuliko Usama foot soldier ne yakwatiddwa. Naye nga comrade abadde avuga haliya eyo atiddwa akubiddwa live bullet. Comrade mukaba umuze mirembe tewali kyakola byensi gye tuyitamu ne buli muntu agenda sasula ebikolobero bye nga bwabigenda bikola atuvuddewo. Kati kino kyembagamba kamba testingire ku bintu byembagamba speaker byayogedde. Uno. If you vote for umbrella, you're voting for homosexuality. And they are the themselves. My brother, the umbrella said in the first 100 days, he's going to remove PDM. So if you vote for umbrella, you're going to vote for removal of PDM. If you vote for umbrella, you're going to bring insecurity because they want to demonstrate. No worry. All right. Video mutongole ketandike munansonyiwa embeera gye mpiseemu awo mbadde so emotional olw'ensonga politics gwe twasoma ne gwe tula mu nsi yonna. Politics is all about ideologies. Temulimu kuba masasi kutta bantu, but in Uganda, because we are under occupation, nyongera bakubiriza, we are under occupation by the Tutsi, Rwandese refugees who came as refugees, but they are trying to occupy our country. So they are fighting against our will, we the indigenous Ugandans. So I'm calling upon all Ugandans on 15th of January 2026, very in the morning at exactly 5 p.m. Please come in large number, vote and protect your vote. It's the only way we are remaining with to select our own president who is an indigenous. Please don't dare being intimidated by the security agencies and some individuals, including the so-called Lawrence Museveni. Please, I encourage you, on 15th of January 2026, come in large numbers and vote. Don't be intimidated. After voting, please leave a space of 20 meters from the polling station, sit there and wait until at exactly 5 on the counting time, and we demand for our victory. Don't be intimidated. So, achechiwete. Kati, ka video njara katandike buterevu bulungi nnyo. Na buno baka bwefaananyiza ku kino. Mukulu Simon Wakama Nyandi Osoferiti bahabulwa saako n'ekibinja kyammwe kyonna. Eggwanga mulitadde mu kabiga mulinga abaafuzeeko emyaka 5 so nga mwakafugira emyaka 40. Bwe mbatte mwena kigendwa kya kutwala ggwanga lino kutta bannansi njala sooka kubuuza. Kiki essaawa zino ekikutambuza ng'osindika adumira poliisi n'akakikubya okulonda bagende basinkane abannaddiini batandiko bagamba nti bajje boogere n'abantu balimo ku demonstratinga oba abantu balumala okulonda badde waka. Sasa bobanga okimanyi oteeka kaluka benkanya bannaddiini obaagazaaki. Inspector General of Police, if you are not organizing the genocide in Uganda, this is not about election. It's like you are organizing genocide. If you're not organizing a genocide or a mass killing of Ugandans, mostly the indigenous people, why do you contact or intimidation or force religious leaders to come out to preach peace when the police doesn't preach peace? Byabakama,
All along, you've been working with Museveni closely, but we've been watching. Last week, you and the Inspector General of Police, you held a meeting with the religious leaders, asking them to preach peace and to inform Ugandans that after voting, they should go back home. Mr. Samuel Bakama, I'm here to inform you that under the Constitution of Uganda, Ugandans, they have all rights to, after voting, they remain at the polling station 20 meters. Unless you say that the Constitution is no longer functioning. Because there is no reason as to why you chase all people from waiting their results. Now you've approached all religious leaders, forcing them to come out publicly to preach peace. Which peace? When today in the evening, one of our comrades have been shot dead by police, live bullets. Since this campaign began, we've lost almost 15 of our own comrades across the country. Some of them have been knocked by the police vehicles. Some of them have been killed by police, as it has happened today in the evening in Ibudoda. But nobody amongst the religious leaders who have been coming out to condemn those acts. Right now, the Inspector General of Police, Chairman of the Commission, they are pleading with religious leaders, informing them to plead with the public that they shouldn't demonstrate or they should preach peace. Which peace? When you are continuing kidnapping people, when you are when the police and army, they keep keeping on killing people, organizing fake elections, denominating candidates, bribing candidates, forcing people in exile. As we speak right now, the rich people in Uganda and some historical politicians, businessmen, businesswomen, and some rich individuals, they have already ran out from the country. They have already ran out from the country. Why? Because they fear what is coming. But what is coming? Nobody knows what is coming. It's because the government has become a problem by intimidating, killing, and deploying military as if we are at war. Nobody is at war. We are in normal elections, but the problem is Museveni is a criminal and his group, and they know that in case there is a change of any government in Uganda, they are going to be in it for it. They are going to be accountable for the crimes against humanity since 1962 up to now. And they know it clearly that Museveni and his family are refugees. The international laws states very clear that anyone who comes as a refugee in any country is not supposed to leave that country. So Museveni knows that he is going to face the crimes against humanity which he has committed since 1966 up to date. So njala bategeeza mu abasajja n'abakazi abaddusiza abaana bammwe okuli bannabyabufuzi abakadde, okuli bannabyabufuzi abaliko ba MOP, ba minisita, abagagga mu Kampala, bannabyabusuubuzi. Jala sooka babuuza, bwe mba temusobola kuvaayo kwogera ku bikolobero Museveni byakola ebinyigiriza bannayuganda, mu bannabyabufuzi aba NRM n'abato baddusiza abaana bammwe ne famire zammwe, bwe mba temusobola kuvaayo kwogera ku bikolobero Museveni byakola, kiki ekikuddusa famire yo gifulumye gitwale ebweru w'eggwanga ng'ate ekizibu okimanye Museveni? Twali tubadde ddi mu nsi ng'okulonda kufuuse lutalo. Twali tubadde ddi mu nsi ng'okwata omuntu nga talinaako musango. Ekyo ekikugambye oddusa omwana nga gavumenti yennyini eri mbuyinza yeekola ebikolobero ku bannansi, ne bannansi yesse batandika okwerwanako. Gw'olina ssente empya n'ekadde okolya Museveni, kiki ekikuddusa abaana bo? Bano bonna bahamu Eunice Kigundu, Bannabanja, buli mugagga yenna gw'omanyi abali mu Kampala balina akeddiza Museveni, bonna baddusiza famire zaabwe. N'ababba amataka ga Buganda n'aga Uganda bonna banyanda bafulumiza famire zaabwe. Abalala bali Kigali, abalala bali Angola, abalala bagenze mu Amerika, bagenze Canada, bazifulumiza. Lwaki? Kubanga tebasobola kujja kwogera ku nsonga zino. Mwe ekizibu kye mulina mwenna mulowooleza ku mulinga ssaawa ya Queen bwe bagiteeko bagikyusa kanda. Lwaki? Singa mwali mwogera ku nsonga z'eggwanga, singa Museveni yavaako oba singa yakyusa dda n'enkola ye. But when you go silent, you give a blank check Museveni to commit crimes against humanity. Olaffe aboogera bali mu nsi ze tujja mu nsi zino, Museveni atusindikira ebiyenje buli lunaku kijja kikunoonya kikuppe kubanga oyogera.
Lwaki mwe abali e Kampala nga mulina ssente mulina amaloto musobola kwogera ekyo kikibaddusiza abaana kubanga mwaleka ekiwundu ne kisamba eddagala era mwenna njagala bateeka mu kakungunta kamu wamu gurupu muli basiru mwagaana okwogera ku bikolo bya Museveni singa mwali mwogera mwenna jointly singa Museveni yakyusa dembeera but when you keep quiet you give Museveni a blank check to commit crimes against Ugandans. Lwaki muddusa abaana bamwe bannayuganda basigadde mu nsi abagenda okuttibwa bo tebalina musaayi nga mukimanyi bulungi nnyo nti bikolo bye babikola nga mbiraba olw'okuba mulya ne Museveni mukola ne Museveni ne bannaddiini baddusiza abaana baabwe kati gwe otuleetera bino ebiyenje nja biyita biyenje wulira bulungi nnyo njagala owuliza akatambi kano ogenda kunyiiga bannaddiini nga bagamba bajje boogere ebigambo ebitakwatagana wulira abalonzi okujja okulonda baga omala okulonda dukka bunambiro nga ate waliwo n'abalala baganze nina akatebe kange netula mukamwazi kange atenga mu mateeka etteeka liragira beera mita 2 etteeka liragira kakati okulawo waki kale ekintu kitandisa okola akamu kange kanaaba emirembe ekintu esusebo yakyefaso kibopemutwe kitegeeza abantu bano abantu bategeere ddala akalulu kaabwe kanaakuluba mirembe nga mutandika okukubanga n'empalu ku mulundi gwe tubameze luli mwatuba leero tugenda okuwamiga ne mutandika okubagana enzu ne mutandika okwogeragana ebisongovu ogenda kukakana mutandisa okulwana ne mugenda ali ne muwonona ebintu nti akakiiko kasinzire ate mu mwaka gwa 2023 yaliwo mu police station zimu mu ggwanga abantu abali kumpi ne police station batandika okubagana batandika okulwana ogenda kukakana bonoonya ebintu mu police station results zaabo mu police station tetwazirangira kubanga abantu bazunguna naye lwekyo tetugamba ngakakiiko bwe twagala akalulu kaffe k'amazima n'obulikanya ate nga kemirembe nga teri police station yonna etaataaganyizibwa tusaba abantu mukisooke muddeyo waka ekiseera kunatuuka okubalufu musobola okukomawo mulabe engeri obugye okubala nga bukugenda kubanga omukuumi ssebo nyabu waali kati mwabalonde emita 20 sigulu si mupiira nti olwo bajja kuba kalungu okuba engulu walala tuli bawagizi nedda obuwagizi bwamwe bwakoma mu biseera bya kampeyini kati bwoba omaze okukuba akalungu wadde nteeka likukkiriza nti obeere emita 20 naye kitugezaako okwewala nga akakiiko nti wayinza okubeera embiriganya obutakiriziganya olina basupporters bakandidate gumu olina basupporters bakandidate gumu mwenna muli kifo kimu si dakiika 2 oba 3 mugenda kumalawo essaawa nga 8 oba 7 mugenda mubyako temuli mu kanisa mujja kuba mutudde bulungi mukiribiribwe muti nga mugondera omubuulizi kyagamba kati musituke nga musituka Election Commission byetugamba kyetukola ekikuffe tuwa security ku bantu baffe balonde nga teri ekibatataganyiza guidance za Electoral Commission ziri clear ate kati oyagala nyongereko ki oyagala nze mbeera presiding officer wa Electoral Commission eziri against mateeka ante bibyo ne Electoral Commission nebya kwante omuteekateeka muzendowooza ekyo kibuuzo mwani kibuuzizza chairperson wa Electoral Commission yamwe mbagambye kati police ye lead agency omukuwa security ya election kakati nze simanye ebirala gye mubijja nze mpita amagye okukola ki bwekiba kyetaagisa nze mpita prisons bwekiba kyetaagisa nze mpita naawe nyinza okuyita nengamba jangu otuyambeko wano okitegedde nakyogeddeko nenkugamba nti ku budde buno tulekurutinze ba special police constables olowooza baaki kati muganda wange nali mu Uganda
abasajja n'abakazi bafulumiza family zaabwe nenge kibafulumiza family zaabwe government omuvuyo gweri mu kola nga batidde nti abaana bayinza okuttibwa nenga bagana okwogera ku nsonga zino Electoral Commission etegesa akalulu k'ekibbi kati kankwambule sebo bakama bana Uganda mwenna buli kino nakibagamba dda mu kyetegekere eggwanga terikyalina constitution ne ya 1995 Museveni yewandiikira nayo baagimenye batya etteeka lyonna mu Uganda erina okukozesebwa mu kulonda oba eriyitibwa etteeka mu Uganda lirina kuyita mu parliamenti omubaka omu asindikibwa n'agenda n'awandiika etteeka ne bamusindika n'awummula n'aliwandiika n'aliza ne balikubaganyeko ebirowoozo ne liyita ne balisayininga ne lifuuka etteeka kati Museveni bwe nakubye biometric Museveni yalagidde Mao mu ofisi ye n'awandiika etteeka nga minisita ekitakizibwa mu constitution n'alisayininga n'aliwa Electoral Commission akozesa biometric voting scan system ngera kubuuza Semo Bakama ne Mao amateeka mu Uganda gonna gasayiningibwako mu kulembeza ali mu Yafes etteeka lya Mao ani yalisayininzeeko litandika okukola. That means you are against the constitution. We are under mafia system. Nchidam Electoral Commission Simon Bakama etteeka Mao lyawandiise fu kubanga teririyo lwaki temwalirese mu parliament one Bakama kankwambule mwenna banna Uganda emiliyoni 13 ez'obukonge obupya obwa National Identification Card baze muyitendaga muntu zonna te currently tezikola lwaki tezikola ngenda kwambulya bana abasajja miliyoni 13 zonna eza National Identification Card ezafulumizibwa ate nga nezimba kyaziremedde zonna tezikola wabula enkadde zemusigazizza zikyakola lwaki empya tezikola one badira data yenna owa 13 million National Identification ne bamuinstallinga mu biometric vote canning system ompulya bulungi nnyo kati bamuinstallinga ne gwe bagenda okukozesa okubalansiingirako obulu bwabwe kati ate ne bakugamba nti endagamuntu enkadde tejja kukola olw'okubanga oyina empya lwaki baakikola olw'ensonga bakimanyi nti singa baactivating endagamuntu empya already bw'onojja n'endagamuntu empya ngeri activated ng'ate data oba amukozesa dda mujja kubeeramu tojja kusobola kulonda bajja kugaa nti walonda dda y'ensonga lwaki endagamuntu zammwe zonna teziri active oba okitegedde njagala ngambe tokitegedde kankikuddiremu miliyoni 13 ez'endagamuntu empya zonna teziri active tezikola tosobola giscanninga tosobola gikolako kintu kyonna lwaki kubanga data webamukozesa ne bamuteeka mu biometric voting scan system kati ate bo bakugamba nti bw'oba ogenda kulonda olina kukozesa ndagamuntu kati bw'onojja kupolibagana kati endagamuntu yenkadde tesobola kukola tesobola kukola olina kukozesa mpya kyokka nga empya data bamuteeka dda mu system walonda kati baza activating n'ojja nemu okulonda bajja kugamba nti already nanga muntu yakola yalonda mu system eri kitegeeza nti already baba akalu bakoze kiba kati kyo teziri activated. That's the reason as to why kati mukulu Semo Bakama ekyo nkitegeezezza ensi ekitegedde kati kankwambula omuno gusembayo zonna denominations ez'okujja bakaba national platform of parliament ziyimiridde mu biti bibiri azimidde mu biti bisatu nkiddamu zonna denominations aba national unity platform candidates aba MP ziyimiridde ku biti bisatu ekisooka kye kino wano wammanga one ekisooka bakugula buguzi two bakozesa technicalities eza data w'abalonzi bwakozesa obe abakusayiningira ekyokusatu bakujjamu forcefully ze technicalities 3 eziriko kati technicalities zino 3 eziriwo ani azinfluencinga one mukalu tukagenda mwera buli omugenda ku machoro yeno tukuwa information ebiri mu public archive tukuwa information oyo omukyala n'abakyala Sadolini Anita Amonge yakwata akakiko by'okulonda akateeka mu ngalo ze. Tembera surprised nga balangiridde
ba member parliament abawerako 20 nga bamuti kubanga sente bazisasudde bulungi nnyo bategeza ba presiding officers ne returning officer they make sure nti ba candidate bomuti abasingo bonji bayitawo basula banopu ne bawa mandate so kama agende maso nga nominating abakulembeze ba national platform MOP mu other regions ngera ntamongi yakiri mu lwacha akiri mu kubanga Muhozi tasobola kujja politically n'ayogera ani amukolera yanita amongi ne Salim Sere politika tasobola kujja ani amukolera yanita amongi kati mu kitegedde yensonga lwaki ayimidde ku program n'avuma n'alengeza kubanga akimanyi yensembe babaka balina deal nga mbakawe babategeza bakole ekintu ekyo so mu kitegedde bulungi nnyo kati ffe kino kituwaaki comrade nkusaba ogenda olonde toggwa mmanyi ntukwa information Chandi tuberedde kizibu nnyo ngera bwe kyali lumukolero ke twawangula bakabba tetwanditegedde bantu ki abakyamu tetwanditegedde nti parliament doesn't function tetwanditegedde nti basobola n'okuwandiika etteeka eritali mateeka nirikola tetwanditegedde bantu ki betudiringa nabo wandigenza otya mu gavumenti nga bampuuga mwebali bandibadde tebatta obukulembeze twantegedde ti NRM erina n'abantu abatali mateeka bateekeddwa kwesimbawo twantegedde nti NRM erina abantu abataasoma nga bali mu parliament twantegedde tutya kakungunta akatuli mufa abantu bekyukakyuka bani abandi badde abangu ab'okugula ob'okugjamu twandebe tubategeera ddi under this process Butu no bategerira muganda wange yonna joli ngenda kugamba bera mugumu kenda ku makyolonde no process kano kasengejja government yeyanjuludde bweti yonna eri kungulu kino kikuwaaki kyekigenda okuddako ani gwogenda okudiri ne bwoba ogenda mu lutalo lwa mundu kati omanyi ani gwensobola okukubira omusimu ne mugamba tugenda mbuyeekera ekitabaddewo oluli under this process kati ojja kutandika okusengejja ani gwensobola okukubira essimu okugenda ku party B wa party C ekitabaddewo nga goloza buli muntu yinagola mu struggle wagola mu opposition to opposition no now you know exactly which person are going to deal with kati osobola okitegeera luli kibaddewo nga nemmengo temugimanyi menge kulembera mayiga muve kulya Ssaabasajja menge kulembera nga temugimanyi temumanyi ani yani temumanyi dinchi temumanyi ani yani nga temutegedde abayimbi bali ki temutegedde ono yani wanditegedde otya nti we are under occupation nga n'abanyarwanda basobola okumya mu Uganda bakola festival ne makijja publicly wanditegedde otya ene process Katonda mwayanikidde buli kintu kyonna nti kati ku lupapula osobola okiraba ani gwendiyinga naye byemu ku bintu byetufunyemu nga tetunagenda mu kalulu wanditegedde otya nti commission ate noonya bannaddini bajoogerere wanditegedde otya nti police inspector general police anoonya ate abannaddini bajoogerere wanditegedde otya munnaddini ky'omufu nga mwenna mukimanyi nti ensibo egwamu olutabanguko abantu bonna baddukira mu makereziya mu mizikiti okutaasibwa nga ne mu mateeka g'entalo terimu yeekera ayina kwesanza ku kereziya oba mu ddwaliro ebifo bibiri tebikkirizibwa mu magye galumba okuli emizikiti amakanisa n'amatebikkirizibwamu wanditegedde ddi nti amalwaliro ga Uganda gonna gajuddemu akabano wanditegedde ddi bannaddiini nti bafu nti nebogera abantu bakyasobola kuwulira kyenava mbagamba nti Kyagulanyi si wa bulijjo agenda kulabisa buli muntu yenna wanditegedde ddi this is a process ezenga obudde bukyali before elections gozaaki president mugumu nnyo kubanga akimanyi he can stand alone nagusa ekintu kino kuba kibulako almost 5%. Lwaki Museveni thought oba yalowooza nti bwakwata ba comrade bwala ba foot soldier ba bodyguard ba president agenda kuwanika yawaniseeko kyamukozo kimanyi ku final days kyenkugamba nti wa president ayimiridde omuntu omu n'amanya nti kino ekitu ngenda kiggusa ku lwa bannayuganda kitegeeza even you can stand alone nga toyina gw'ogenda kukubira simu nti gundi kyetaagisa kino no
stand as an individual. Era Museveni kimwewunyisa omusajja ono tukoze buli kimu kiki ekimutunzeko ekimutudde ku mutwe abeerenga kampeni azikubye tumuggyeko buli muntu yenna n'asigala nga waali. Muganda wange wandibadde oli musanyufu. Ebintu byomulabye mu kampeni temubirabangako. Emuntu mulaze ku temusobola biraba ku kampeni zonna zibadde mu kiti zibaddeewo mubirabye kati. So muganda njala kugamba yonna Jolly please sigala ku mulamwa tobaako kyotya tuli ku mulamwa mutuufu. Ompulidde? Awo tuvuddewo. Byabaka mazemaze okwambula bannaddiini mbambudde buli kimu kitegedde. Kati waliwo nga sinnagenda kukya abalangira n'abambejja be nabagambako ekyabadde embaale kino mwalabeka video ketwadde ku mutembagano ng'omusajja akonfesinga nti Kyagulanyi abakubye. Kati kino kyanyiziza Nyandwe era njala bagamba before nga tanakuba kampeni z'ekayuko baba basobye abantu. Museveni yasose n'azikiramu ko seconds ng'obusungu omuluma ku kyalabye embaale. Kati si Museveni yekka ne bannansi bennyini bakitegedde nga sinagenda ku nsonga nawulira. Omusajja tufuukidde kayinja mu ngaato Kyagulanyi sentamu atufunziza Fabeni Alemu tuli kutambulira ng'eri ku mabbali ngo obubu obutaliiko bannannyini mwakirizi nabatufunziza muno mwona omusajja atunyize Kyagulanyi atunyize Fabeni Alemu mugweyo muwulire abatusingako amaanyi baje batuyambeko naye ngo omusajja ali kutunyika ajja kubatta bannange ajja kutuuteera naye muwagala mu tawuni mwabasingamu abandi mwabasingamu abantu bamogeraiza mubaddewo leero anti tuwagala akulimba ate tuwagalwa sente naye amazima gagano goyoleka abantu batulimba bulimbi okakasiza nga Mbale City ya opposition kizikiriza ngolode ya Kyagulanyi sentamu vanise owadoliko okugamba kukyabo buwaini okumuyisa mu kyalo singa nga balese bebuwaini ne baja netumunyikira ku kirokotawa wano wetu republiki wano wetu nga bwolaba abantu babeera batono naye ne mumuwa omwaganya ne musindika bebuwaini n'omusindika emusoto n'oja okusindika ewungoko wanaale ono gyebasalira emudodo gyebasalira abantu empalu wuyo omuyisaawo omutwale paka namanyenyi baba banatulekawo abantu bagwireyo okujja mu tawuni kakati abamukyalo batya okuba ku matiya gati singa tebaze singa tunyize uno omusajja ow'omugalagi uno singa tuwunyize obwo netuwunyigira ku republiki naye kati babawaada omwaganya bonna bali kuzina kyebagala bakola bafunye abantu amazima gagaliwa okobetegeeza ki mu kalulu akajja anti wetunaabeera wetutyo netuwa abantu omwaganya wetutyo bajja tukuba nokawuti Dombo ogerageranya abantu abali mu ndasitro nabo mnoza ndo bagata nabo wamu n'abanyaale mu bali wabasinga obungi bano batusinga bano twaleta bwana w'essomero nange tewabulaba obwana bwetwakunganya netugende mu gundi mulimu mundasitro paaka netuleetayo obuntu nawe obukolayo then nole bano basajja bakulu balina ebirevu mukwawa kumumwa wa tebumala bamwebe n'obwana walabyeko obuto basajja bakulu babeera bakulire kale babalina moya mukwanga bwe muve mu vidiyo namwe ekyo kyabadde embaale sigenda kiddamu bwe mumala okulaba ekyabadde embaale bakoze fujjo bakubye abantu bakoze buli kimu naye nakyenjala obbalaga wano nakyenjala obbalaga wano kati olunaku owa poliisi lwe yavaayo n'akola vidiyo olunaku wa poliisi lwe yavaayo n'akola vidiyo n'agyogera mwalowooza
nti asaaga akyakola video njamuliza akatambi kano kadakiika 6 deni nza nyi akatambi kembateredde emisana mu Tololo police barracks buli abadde adawutinga gayo ne yadduka mu police n'agenda okuba ekyeyo jakkaaba maziga kati bwe tuna mu keeping akuba abantu emiggo mukuba abantu amasasi n'embeera mbi tugenda balwaniriza tutya wakyolosa abantu ti police mwenna muli bulungi gayo ono ayogedde akatambi kano kadakiika 6 then bwe mmala okukazannya ngenda kuzannyira akali mu budde bwennyini ne byayogeddeko byennyini kawo obudde. Alright, kino kitundu kyakuna part 4 ngenda kwogera ku Exodus Police Circle and Wazalendo Circle ya UPDF institutions zino bbiri baziteekawo mu bugenderevu okwongera okukakanya n'okwavuwaza men and women in uniform ng'ogaseeko other challenges okusula obubi mu buyumba obukyafaana n'obubi mu nsi yonna baateekako zino saako nga kiguumaaza nti baseevinga njagala okutegeeza omusirikale owa poliisi ekyokulabirako mu buwaze nga bamukase badidactinga emitwalo 3 constable and above nti baziseevinga mu Exodus Circle naye okuzijjayo omukanda wange lutalo n'obwoba ng'olina ekizibu ekifaananawo otya ng'omukazi wagenda kuzaala omwana we alimbula gwafa zino esente okuzijjayo bakutuma ku bigere Nairobi n'okomawo nga tebanaba kuapproving yo request kati kambuze zino institution baziteera waani kubanga waliwo abantu abatuuse n'okufa nga sente ze basevinga mu Wazalendo ya UPDF ne Exodus batuuse okufa nga bali so desperate bali stressed ezino sente ze basevinga mu zine saako zaani ng'abantu mubalumizo ennaku ng'ogaseeko abantu okubasuza obubi ate mubagaseeko okubakako okusevinga ne sente zaabwe nga tebasobola kuzijjayo basevingira ng'omuntu bw'aba alina obuzibu tasobola kuzijjayo ng'ogaseeko obwavu bwe mubalumiza abasirikale men and women in uniform ensasula nga mbi akasente katono ne mubatemako bazisevinga mubasindikidde financial institutions amabanja loans zimalawo abasirikale omusirikale okusasula omwana amusasulire fees mpaka ku university loan atuuka ekiseera n'abeera ng'ali stressed loan nga ziri mu bulago ng'omanya sitole abasirikale gye bayitamu okusomesa abaana n'okulabirira famire zaabwe eka by'amaziga omuntu atuuka okubanga loan after loan service bamanyi zino institutions ze baba basindikira financial institutions ze basindikira abasirikale okubavuwaza zimanyi n'okukubira abasirikale zikubira we can give you a top up bakukuumire mu buwambe bakukuumire mu bwavu Exodus Wazalendo ezine sente omusirikale bw'aba alina obuzibu tasobola kuzijjayo muzisevingira ani nanyine Exodus eya police ani nanyine Wazalendo ey'amagye abasirikale balina ennaku emala omusaala mutono basula bubi ate ne mubuteekako obuwazi okusevinga by force tewaliwo omuntu nti osayininga wano ogenda okulaba nga batandise okudidactinga esente direct nga tebakugambye tebakwebuuzizaako naye bannange twerwaneko let's speak with one voice for the very first time naffe eddoboozi lyaffe liveeyo bawulire nti yes tufa temufiira mu kimunyugulu timwegumya nti muli bulungi embeera mbi mukimanyi embeera ya barracks embeera y'okusasula obubi embeera y'okusula obubi ne babateekako n'ebintu ebibaavuwaza esente za Exodus esente za Wazalendo mwagala abantu basooka okufa zimale zibayambe kubanga bwe ziba nga tezisobola kuyamba musirikale ayina obuzibu ayina omulwadde emulago atwala omwana ku university oba ku ssomero mwagala zijjeyo ddi abasirikale tweveeyo this is our time to come out
njagala muveeyo mwonna this is our time twegatte ku Uganda tukiise obulamu bwaffe tuyambere ku mulimu ngamba gwe constable ngamba gwe ali deployed anywhere. This is our time to come out. There will be no another chance like this one for the very first time. Nako tuvene because we need to government chimara zonna strategically plans zonna zibateeka okwavuwaza nti olina okubeera ng'oli mu komba box oli wansi. Tusomesa abaana mu bugubi. We are also human beings. Batukozesa abali waggulu batukozesa. Zino operation zonna zemulaba mu Kampala ziyamba aba waggulu. Babagezaako okulaga abakama baabwe nti bakola bayise budget ya operations. Tugenda kula tear gas eyamba ky'omwana wa poliisi eyamba ky'omupoliisi etwala omwana wa poliisi ku ssomero etwala omwana w'omujaasi ku ssomero. Abawaggulu balya amasente omuntu omusirikale wa wansi ne bakuleetera kawunga n'ebijanjaalo ebirimu kawunkuumi byolya osula bubi barracks. Bw'oba oyagala kulaba the true definition of Islam of the ghetto genda mu barracks is around Kampala. Tuwetaaga okumanya kiki kitegeeza okubeera musiraamu ng'oli kumpi ne barracks muziyitemu muzirambule. That is the true definition of Islam. Osanga sewage ayita mu barracks makati ng'awunya sewage ekivundu kyekikwaniriza mu barracks za poliisi z'amagye. We deserve better. You people, men and women in uniform, they deserve better because they are the ones that protect you to be in power. They bali ku front line be musindika mu field naye be musindika bakuba abantu atabo. Those are the people fighting for their betterment. Exodus ya police twagala kumanya nanyiniyo yani. Whose project is it? Wazalendo. Whose project is it? Yamba cho musirikale. Lwaki omuntu mukako okusevinga ate okuzijjayo ne lufuuka olutalo. Mulinde part 5 ndeta. This is our time. Aya. Omara Dabo za project zani. Wacha nikwambie rafiki wangu. Hizo project mbili. Moja ni wazalendo, ya pili ni ya polisi. Hizo project mbili ni za State House. Moja ya Mhozi mwenyewe, ngine ya Salim Salam 7. Hiyo ya wajeshi wa UPDF na SFC. Unakumbuka vizuri? Sasa mkuu waangalifu, mchunge hiyo nchi vizuri, hasimpige wananchi kwa sababu wanalipianga hizo pesa. Police officers, UPDF officers, hamsipigie watu. Wenyewe wanalipanga hizo pesa. Mwenyewe wanakulanga pesa zenu ni Museveni, Salim Saleh na Mhozi. Ni ndio wenyewe wanapatia orders mbaya nipiaga wananchi. Kwa nini mnapiga wananchi? Mchili. Wacha nikuulize. Hizi elections zitaisha. Utashikiwa. Lakini utaongea mwenyewe nani amekuwa anakupatia hizo order za piga wananchi. Leo mmeua comrade wetu, mmempigia life blade huko Bududa. Sasa wacha nikwambie, wewe na platoon yako sijui na unit yako mutashikiwa, mutaambia court nani aliwaambia kupiga wananchi live blade. Sasa hizo pesa zote wanakulanga hizo family ya M7, wazalendo na sako ya polisi. Hamupata hizo pesa. Hawa jamaa na wabibi walikuja kuiba nchi yetu kwa sababu wanatoka huko Rwanda, si wananchi wa Uganda. Mnajuanga vizuri. Sasa ofisa, hiyo ni message yangu. Let me state this in English. All men and women in uniform. My name's I'm called Fred Kajibirumbwe, aka Chemical Ali. You are struggling for that country, not for Museveni. Museveni is a refugee from Rwanda and his entire family.
So whatever project they're organizing under circles of UPDF, Wazalendo, Sujuina, police, all that money they are collecting from you, including NSSF and other taxes they are collecting from you, that money goes directly to Museveni and Salim Salam Mho's coffers. Nothing can get from that. You sleep poorly, you eat poorly, your kids doesn't go to school. The same people instruct you or gives you order to kill and to torture Ugandans when you are sleeping poorly. You understand? So I'm here to inform you, please, before it's too late, join the next generation to save this country before it's too late. Because time is going to come. Each individual you answer, you will be answered for the crimes you've committed during this electoral process. All the problems you are facing as a serving officers in the uniform of Uganda, those problems are caused by Museveni and his family because they don't care about you. Because they know all of you, either you are from SFC, you are from police, you are from prison, you are dogs. And that's what they say when they meet during their free time, either in Nakasero, either in Rachitula, either in Kisozi, either in Entebbe. They meet, they say that we have our dogs, we shall order them after giving them bonds. So, even bonds, they don't give you bonds. They give you nothing. But at the same time, they instruct you to torture Ugandans. You are under civil service. You are not under Museveni. Please wake up before it's too late and join Ugandans before it's too late. You have intelligence that all the senior citizens, businessmen, politicians, they have already taken out their families outside the country. What about your children? What about your wife? What about your mother? What about your father? What about you? The man in uniform. You have nothing. But look at this fool Muchivi, an idiot black. And I think also it's black in his mind because he can't even differentiate between law and the calling given instructions. How can a policeman dressed in a uniform which was purchased or bought on taxpayers' money, you don't know or you know nothing about the law? To enforce the law, you have to pick up your smartphone, you call your boss to instruct you. Are you a fool? So stop that nonsense. We are the original Ugandans who are indigenous. We follow the rules and regulations of the constitution. Don't be fooled by Museveni and his family. These people are going to go back to Rwanda. Because they are not Ugandans. You can't lead such a country when you're Ugandan. Just witness and read the history of Uganda, the previous leaders. They set that country in the right path. But unfortunately, these foreigners, read by Museveni, they have destroyed our country. They have destroyed our economy. They have destroyed our political structures. They have destroyed each and everything which is left by the previous leaders. But unfortunately, some fools in Uganda, I will mention some fools in Uganda, mostly thieves, conmen, they praise Museveni because he's their top conmen boss. That's why you see that every stupid and the fool man in Uganda supports Museveni, because when Museveni leaves power, any conman, thieves, criminals, including those who doesn't follow laws, they will run off from the country. So please follow the instructions for the law. If you are going to be chased from the job, please bear it in mind. But don't torture, don't kill Ugandans. That is my message. Addition, on that gentleman's video, here is the live video which was captured today, which shows the evidence of the situation which is taking place around all military barracks and police barracks. The video which I'm about to show you, was captured today, is Tororo Police Barracks.
Oli omusajja ebintu bye badde ayogera bw'otuuka mu balakisi ziwunya ziringa ekizibu basula bubi naye ng'abasuza obubi ye Museveni. Kati mu mbeera bw'etyo njagadde kujjuliza ku bigambo byayogedde mulyoke mutegeere. Alright. Over to you Museveni. Olunaku lw'olw'ennaku z'omwezi ziri olunaku lwa jjo ssaawa zabadde 8 ez'amatumbi g'obudde ku lunaku nga lukya olwaleero olw'omukaaga lwokutaano lulwadde lwakutaano kale lulwadde lwamukaaga ku lwomukaaga saa 8 ez'ekiro nga bukya kyaliwa Museveni gwe bayita Nicholas Medulo. Kyaliwa Museveni gwe bayita Nicholas Medulo ng'ono yabadde afuga eggwanga lya Venezuela. Amagye ga Special Forces Unity ag'eggwanga lya America gamusazeeko ne gamukwata ye ne mukazi we ne gabatwala nakati babatadde mu kibuga babatadde mu ssaza bayita New York bagenda kugulwako emisango gyomunalaba nga mulimu ogw'okutunda ebiragalalagala okukusa emundu okutulugunya abantu n'okukola emisango gy'okutulugunya abantu mu nsi ye. Ssaawa za munnagwakiro amagye ga Special Forces Unity ag'America ne galumba eggwanga lya Venezuela ne gamuwamba nga yeebase. Oba yabadde ava ku kyaka akyagira simanyi bamusanze bakwata nga bakwata ekiyenje. Mujjukire Nicholas Medulo y'omu ku banfanfe ba Museveni era nga n'eddiiri zonna ezibaddemu okutambuza ebiragalalagala ebibaddemu n'okukukusa golodi okuva mu Uganda okutambula mu nsi zonna Museveni naye CIA oba CIA ekimanyi bulungi Museveni y'omu ku bakyali b'oyo omwami. So omwami yo bamunanudde omukono mu kiro ekikeeseza saa 8 ogw'ekiro bamukwata katali mu ggwanga lya America ku misango egimuvunaanyizibwa nga bwe gibasomedde. You know one. This is an ABC News special report. Good morning, I'm Allison Cossack, and we're coming on the air this morning to tell you that President Trump has confirmed that strikes on Venezuela have been happening over the past few hours, and according to President Trump, that Nicolas Maduro and his wife have been captured in Venezuela. There have been scenes of multiple explosions and low-flying aircraft, all of that heard beginning around 2 a.m. local. Right. Era you know one. Byenfale bisabye okufuna ng'akwatiddwa. Byenfale bisabye okufuna ng'akwatiddwa. Yoyaawo ng'akwatiddwa olunaku lw'olwaleero. Kati mukulu Nyando Yesoferi Tibaabulwa buno bakanjera bbo kuweereza. Era njagala bukutuukeko bulungi. Mu kaseera ak'akazigizigi kano ng'eggwanga lizuukuse byonna tolina ky'osobola kukola. Lwaki? Bw'oba tolina muntu yenna akutuzanaga nti ofuze eggwanga myaka 4 wabula bannayuganda bazuukuse kite n'osigala okozesa effutwa n'effujjo okutulugunya bannayuganda muganda wange muli mu ddenja. Otomanyi kigenda kujja nange sikimanyi naye nga nze ekimanyi kyambadde ekkanzu kitaddeko entalabuusi kikutte n'ensawo yakyo ey'olubugo kitambula kikutte effirimbi kitambula kijja kikwolekera. Lwaki? Kankunnyonnyola otegeere. Ekisookera ddala bw'oba ofuze emyaka 40 ng'ofuze eggwanga nga bannansi wali bawuddiisizza nga tomanyi gwani kati bakutegedde. Bw'oba ofuze eggwanga emyaka 4 nga bannansi obalimbalimba nti abafuzi bali abakadde abaaliko baali batulugunya n'okuwamba n'okutta abantu kati nga babirako essaawa zino. Bwe kibanga abafuzi bwali oyita ababi bali abakadde ng'ebikolwa bye baali bwaga nti baali bakola gw'obikolera ddala gwoza kifaananyi ki ky'osiiga. Waliwo ekikolwa ky'okola ne wejjusa lwaki nkikoze. Essaawa zino okutta abantu okuwamba okutulugunya n'okukyusa buli kimu ekyali bali kirina okukolebwa kyekikolwa ekikunyikira ddala nga ne boowa ensimbi bennyini aba ena bakimanyi nti bwe tuba tetulina nsimbi ente tumwagalirako ddala. Nze nkusaasidde ne bazzukulu bo n'abaana bo
kubanga kyemwolekera temukimanye. Baganda bange njala bagamba mbere bagumu olutalo luno terubadde lwangu era terunabeera lwangu lutya. Kakunyonyole. Wano wenjagala ofune ekifaananyi ekinene ekikutwala mu kalulu olwaleero. Ensi gye tulimu Uganda ebaddemu ebyokoola n'ebyenena bingi nnyo. Wabula nga Museveni kye yasooka okukola yasooka ne yeebasa bannayuganda n'abalozesa nti balina emirembe n'abayita wansi. Bw'amala okubayita wansi naye nga mu kubayita wansi buli gwalengera waggulu wano ng'ayinza okuleekaana nga bamunogula nga muteeka wansi nga munogula nga muteeka wansi mpaka ekintu bwe kyevuunudde ne kidda ku ngulu ensi ekyetegedde. Lwaki? Bukyanga lubanga lwa mmindi mu ggwanga Uganda ffenna mwe tuwangaalira gye tusuubira okudda. Gobadde okimanyi nti Museveni abadde alina enteekateekera ekyaliyo okusirisa buli munnayuganda yenna alina okwogera. Ng'obadde okimanyi nti okwogera gubadde gugenda kufuuka musango mu Uganda. Gobadde okimanyi nti okwogera mu Uganda gubadde gugenda kufuuka musango ate era nga possibility weeri nti buli muntu anaavaayo okwogera bagenda kukusibanga. Lwaki? Oliriza bulungi nnyo. Museveni ekyamukozesa ekintu yakimanya nti bannansi bwe baavuwaza ojja bakozesa by'oyagala n'abaavuwaza kati abakozesa by'ayagala. Abatayagala akukwatagana naye wadde okwesosietinga nadde okulya ku ssente ze amakinga sure akukola ekikolobero era ali mu bekola n'akwata institution zonna omuli amadiini gonna n'agazza mu nkwawaze tosobola kwogera. N'akwata abantu abali bategera n'abafuula abasiru tebasobola kwogera. Obadde okimanyi buli muntu yenna nga badde ayogera before nga tebannakutta basooka kusindikira muntu kuwoninga. Ayinza okuba mukwano gwo, eyinza okuba essimu, ayinza okuba omuntu era mukomenaga nti bwaki togenda mpola. Abasajja nga bajja kutta, abasajja bajja kukola. Kati abantu abasinga obungi bonna abaasirika tebaasirika tebaagala kwogera. No! Baafunanga ziwoningi. Abalemerako ne babatta. Kati Museveni kiraga beti kyettuuka nga tewakyali ayagala kutya. Olwaleero no saluti gye ngenda okukuba njikubiriza Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu njikubidde ssebo. Lwaki? Tewaliwo muntu mu Uganda yonna bukyanga abufuna independence aganye kutiisibwa nga abasigadde no bali batiisibwa Museveni n'abakulembeze abalala. Nze saluti eyo njikuwadde nakugamba sikubanja. N'omuntu yenna comrade yenna akyakola video nga totidde nawe I salute you. Lwaki? Gwe tomanyi buvumu kye bujja kukwata simu muntu n'akola video ng'ayogera ku nsonga z'eggwanga. Kana akagero kengenda okugera abamu mujja kunsonyiwa mulimu ebigambo bimutajja kutegeera bulungi naye mumpulirize. Wano wetulaga tuyina ba comrade nga bagenda kweyisa mu nkola y'abanneeko. Wano wetulaga ba comrade bagenda okweyisa mu nkola y'abanneeko. Banneeko yo waliwo bakola batya? Kankunnyonnyola. Neeko Pro Max Extra oba Ultra ayinza okuba nga tomanyi nti akola ki? Nti yeryamu ng'alina n'omusajja ewaka. Naye nga ye Neeko agenda n'omuntu kwa STB alina ssente nyingi gwagenda naye. Naye before nga tannagenda kwa STB Neeko oyo akuleka amaze okukusaavinga ng'akunywegedde n'okunywegera n'osigala ng'olumativu n'agenda kwa STB. Ompulya bulungi kati bwagenda kwa STB kitegeeza nti gwakulese muki? Mu suspense. Bw'oka yanako tagenda kudda naye ng'osigadde okimanyi nti muki? Neeko. Kati mu mbeera eyo eriyo bakomrade abatadde abali mu mbeera eyo mugenda balaba bulungi nnyo
okitegedde bulungi nnyo bakulaga bali naawe nenga ate bakulaga ne highest bidder. Highest bidder yes state. Ne wana akulaga ajja n'ayogera n'abalaga buli kimu naye ate ye ng'olwedde akolaga ne highest bidder. Kati abo bangi nnyo nembadde abafuzi mwe bali bangi nnyo kyovula kugaa nti mwe mutendereze nnyo Kyagulanyi Robert Ssentamu. Waki n'okukuŋŋunta abantu bye yakuŋŋunta bbo wakkaadi nakugamba yakozesa obukugu bw'amaanyi nnyo naye era tugenza otuuka olwanya ennaku z'omwezi 3 ng'abeetunze bameka tagenze kulaale zaabwe bonna. Waliwo yeetunze nga Kyagulanyi tagenze kulaale ye. Waliwo yeetunze nga Kyagulanyi tagenze kulaale ye. Waliwo yeetunze nga Kyagulanyi tagenze kulaale ye. Kati Kyagulanyi kifaananyi ki kyaba alina munda muli. Yandibadde agamba nfaaki abantu bwe balina mu mugongo badduka kiki naye akolaga oba ogenda yeeteekamu ekintu kiri nti nze nsobola okuba kyendi oba we muli batemuliiwo kyenvudde nkugamba osobola okuba kyoba oba omuntu waali oba taliiwo. Bakomedi bafa baafa mu season ewedde ababasasire badduka mu kibiina si bali bagala kisuula. Bakomedi bafa bafu abali makomere sawa zino ababasibya tebeetunze. Before nga tonnaba kwogera kigambo kyonna keera nga kumakyosabire Kyagulanyi omusabire Mukama Katonda mukingirize era wangaale nnyo. Ku bigambo byonna bimwogeddwako okumujerega omuvuma omukola kyo muliisa buli kimu ekyetaagisa n'asigala ng'ayimiridde yeesobola ki amaanyi ga Katonda gamugobera n'amaanyi g'abantu. Njera kubuuza gwolooza lwaki Kyagulanyi kululuta beesinze nnyo mu diaspora. Njera soka gwolooza Kyagulanyi tabeesinze nnyo maanyi tigali mu diaspora ag'abakulembeze. Waki abeesinze ku gurawundi ku bannayuganda kubanga bwe bakwatibwako ensonga eyo y'ensonga lwaki atambudde okutuuka olwaleero ng'ali ku bannayuganda. Kubanga bwe weesiga abantu bagenda fuka nkali akabozi kenkunyumiriza. Ategedde abantu bangi n'asirika n'agamba forward tugende maaso n'akulika nno bwati wali tugende maaso noyo bwati wali tugende maaso noyo bwati wali tugende maaso kubanga akimanyi kyagoba kinene ate abasajja baali baazimba ekintu mwe nga temukimanyi. Mwenga temukimanyi. Katokutegeeza nti baali baazimba ekintu. Katugende wano. Mujjukira nga mbagamba nti abalangira n'abambejja abalya mu Kabaka olukwe n'abataka abalya mu Kabaka mu lukwe Museveni yalina otambula nabo naye ne beekweka nga amaze bakuba kati abalangira n'abambejja abalya mu Kabaka olukwe ate kati badiringa ne Museveni. Kati njala muwulize vidiyo eno mukakase nti nze mankuwadde information juwe buyobodde naye nga ngenda okuzanya vidiyo eno abalangira ba Buganda mwenna abatambula ne Museveni buno bubaka bwammwe
era bugenda bwe muti bobanga okimanyi nti Obuganda baganda era bantu ekibuzo ekisooka njagala gwe n'omulangira nga tonnakwata simu kuga nti Oganda na Museveni njira kubuuza Obuganda buno baani ababutandikawo era baani ababulwanirira njagala ombuulireyo omulangira omwe yakwata olunyago bw'effumu obw'engabo ng'agenda okulwanira Obuganda baali baganda Obuganda baganda si balangira mwe musobola okwetunda ne mwetunda wa Museveni kubanga mwe mwafuuka kimpe nkyekubire mweteekamu kali ak'ekikungu nti abalangira tebakola abalangira bakola n'omulangira wa Bungereza Harry yava mu bulangira banaga ngenze kwekulira nkooyo akamanyiro n'abala bakola naye mu olw'okumwafuuka ngalo bunani mulina empiiga mulina obutaagaliza mwe mulowooza nti abaganda bagenda kubeesinga okubalangira no in fact mwandibadde muwanya abantu ba Buganda ekitiibwa nammwe okwerowoozaako nga muli kubanga mutali Obuganda busobola okubeerawo kubanga Obuganda baganda be babulwanirira njagala mundeetere ekitabo kimwe ekyawandikibwa mu Buganda nti abalangira 10 bakwata ennyago ne bazikekkeza okugenda okugaziya Obuganda obwo okubeerawo baali baganda mwabalya ssente za Museveni simemu Museveni musajja gwe simanyi oba ani akuloga ayinza n'okubanga ali ku mapeera waggulu embugwazi wanisi gwe bw'okwata omulangira nakusa nti agenda kwogera bazzukulu ba Buganda omulangira alina akaana akambu 23 so si baganda omumbejja bwemuwa ssente yalina naava ne saava so si ffe fe Abaganda tugamba twakoowa era tetwagala kumanya kati mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abalya mu Kabaka olukwe n'abalya mu Buganda olukwe nga mugenze wa Museveni nga mufudde nti yesi abataka ku ttaka ly'abajjajja mmwe lye baaleka nga baliwaaniridde ne mwefuula nampulira ziri ne muva we musobola okwebegera ne mugenda babagera mutegeera lunaku ki mwenzi byembyogera kati ng'omusizaagu nze saagala nabagambirawo ebyange mbyogera kati ng'omusizaagu Siyani nze siva we nsobola kwebegera n'engenda ebambegera kati mwenna abalangira bambejja bagenda ewa Museveni okubabegerako ng'ettaka bassekabaka lye babalekera mwalitunda muli ku fuuti 15 n'abala temukyaweza eka temusobola kwegulira kadde wadde okwegulira omutega nswera mwenna mulowooza ku kimu kubawa mbasaasidde temulina gwe mugenda ku influencinga mu Buganda mukoma ku ekyo ate nyongero bagamba Abaganda babasazeewo gw'omulangira tayinza kwogera kati Museveni akuloga sinnamutegeera wano wagenze n'ojja omusajja mukulu Kibirige onawangaalira n'emyaka gibadde gigenze yaliko minisita wa Buganda w'ebyobulamu Oweekitiibwa Kibirige akaddiye n'ogenda oleeta omusajja Omunyarwanda gwe bayita Saava n'omugambo kati yakuwa amagezi ku nsonga za Buganda kati Museveni Sewava Mukasa kitaawe ye Mukasa yali musajja Munyarwanda nga weekalungu kitegeeza ono mwana wa Mumbejja bw'abanga mwana wa Mumbejja temujjimujjaako kubeera Munyarwanda ensonga za Buganda azitegeera ddi ono mufere kungwe kyekisooka gwe Saava onawo oli kano kamesagi bakakuwe one Saava Mukasa mutabani w'Omukasa omusajja Omunyarwanda gwe yazaala Mumbejja wa Buganda okufuula Sewava obadde mufere emyaka gyonna mu NRM waffera Oweekitiibwa Katikkiro eyawummula Jebbi Walusimbi ng'omuleetedde omuzannyo gwa golo n'omubba akawumbikamu obukadde 7 n'atuuka okutunda ebyobugagga bye byonna nga gw'okikola ekyo ojja kisasulira kyekitegedde gwe kennyini obadde nga weetaba mu mirimu n'emikolo egy'okufera abantu mu Uganda weeyita nti wasoma naye ndowooza ekitonyo oba wasoma wakuba mu P7 kubanga n'ebbaluwa sinyaffo gy'olina njingirira amannya siga olina ne diploma diguli z'olina zonna zaako Nassaloodi
Golokuba ndi Museveni anoonya abantu bagenda okukosa mu Buganda n'aleeta ggwe ekyo tekijja kukola njala kugamba ekigambo kimu buli muntu adiringa n'omuvubuka oyo manya odiringa n'operative wa ISO ompulya bulungi nnyo odiringa n'operative wa ISO kati gwe okujja okugamba nti abalangira kati gwe ategerera Buganda mu nsonga za Buganda nga bajja omukadde oli kambazanyire mu lya kuba ino information nali nagiba wadda naye nga nninda bulinze etuuke yiino waliwo aboolya olulangira wano mu Buganda abeeyamye okuwagira omukulembeze w'eggwanga mu kalulu ka bonna akabindabinda bano babyogerete mu nsinkano gye babaddemu n'omubaka wa pulezidenti ow'enjawulo ku nsonga za Buganda Joseph Sewava bano abamatiriza okulonda Museveni nga basinziira ku ebyo byakoledde ekitundu kino ng'ebula ennaku 13 zokka bannayuganda okusuula akalulu kaabwe ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'obubaka bwa paalamenti abavuganya bakyagenda mu maaso nga bamatiza abalonzi okubeesiga n'obululu bwabwe ye omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wetwogeera ali mu kutalaaga bitundu bya Buganda okulaba nga nabo abamatiza okuddamu okumulonda ku kifo kino kati olwaleero muna NRM Joseph Sewava nga ye mubaka wa President Museveni ow'enjawulo ku nsonga za Buganda asisinkanye Nnaalinnya n'abalangira mu Buganda okuboogereza basobole okuwagira President Museveni mu kalulu kano. Mukimanyi bulungi nnyo ti President luli kati ye type ya mukasambidde awoza ne musajja Muganda musajja Munyarwanda n'ogwo omuntu ogumulinganga olugali kwe tusiza obulo naye ennyinde mulinga gattoka embizzi abatandise okwono Buganda Baganda banya Museveni bwoza okukozesa abalangira ambakolimidde wulira genda mu maaso Buganda asete yali nto naye n'omu ku bizibu ebyaliwo waliwo obutatunuulira bantu ab'enkizo abakola Buganda era bantu kyabasobola okwogera n'abazzukulu ng'ennono bwe zitambula tulowooza bulungi nnyo nti abambejja bwe batunuulira ne boogera n'abazzukulu wansi ku ground basobola bulungi okwogera n'abaana n'abazzukulu okulaba nti beetaba mu kulonda. Agamba nti gavumenti ya Museveni yali yankizo nnyo mu kukomyawo obwakabaka ko n'okukulaakulanya Obuganda mu ngeri ez'enjawulo nga basaanye okumuwa obuwagizi bwabwe okusobola okukuuma ebyo ebituukiddwako. Buli we tuwagira omuzzukulu wansi abita mu PDM tuba tuwadde abalangira n'abambejja so tukkiriza bulungi nti manifesto yaffe pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni ebyokuwagira abantu okuva mu bwavu abikozi ng'amaze okubagamba ebibye nabo bamuwadde obweyamo nti bakuwagira Museveni kuno okuperereza bye balinako obuvunaanyizibwa okumulonda. Twali tweyamye kuba buli mulangira taliraanye nnyo munne nga buli mulangira asabayo ennaku 2 oba 3 eza kampeni mu kibuga kye n'okwetooloolawo. Abantu bonna babaddiza obwakabaka naye obwakabaka bwa Buganda tukyayina amaanyi agasinga obwakabaka bwonna tukikuumye tutya. Yatusuubiza okutugulira ettaka eka 10 tulina ne sako yaffe yatusuubiza okuteeramu ensimbi era byebigendererwa byetubadde nabyo n'olukiiko wano okulaba nga naffe bwe tumutemera amakubo mu bazzukulu bwe tukulembera eyo ewaffe mu bika byaffe okumunoonyeza akalulu. Boogedde ne ku nteekateeka ze baatandikawo ng'oli olulangira nga baazanjula ne w'omukulembeze w'eggwanga era n'abasuubiza okubakwatirako. Bandyagadde okukolawo pulojekiti y'okulima haasi kuba haasi n'emmwanyi nandaba teyinza kutusuula. Pulezidenti n'atusuubiza obukadde 6 okugula yiika 2 tukoleko pulojekiti ya ovakedo oyo. Onojjukira nti mu kalulu ka 2021 ebifo by'obukulembeze ebisinga obungi byawangulwa baludde oluvuganya era nga ku mulundi guno NRM erwana nnyo okulaba ng'ewangula ekitundu kino. Information ragibagamba ndowooza emyezi giringa eno emabega ne mbagamba zijja iyo yatuuse mutegedde beebo naye ndi wano bafundikira ka message kano bakategere bulungi nnyo. Bassebo abambejja n'abalangira
ambala musizaako kansuwenti mulungi mwemukidde emunyoronga abatalidde Buganda mujjukire nti buli lunaku oluyitawo buli wiiki eyitawo n'omwaka temudda mabega mugenda mu maaso bwe mba mmwe kennyini abasajja abakulu n'abakazi abakulu mweremereddwa abaana bammwe ne bazzukulu mubateekeddeteekedde ki kuba mwagala kulya mugende wabula abaana n'abazzukulu mubateekeddeteekedde ki bwe mbanga omusajja omugwira Sserwajja Okoota yajja okunoonya obuddamu gwe musibirako olukoba nti ate abagulira ettaka mmwe abeeyita abalangira n'abambejja ettaka eryammwe lyalagawa omanye abagala tugamba nti ogw'okulya gwasulawo mmese mu kita mwandiba mmwe bamu ku mamese agali mu bita agali mu kwefulukuta so abalangira mwe n'abadde mu katambi kano n'abambejja mubagambe lumbu yabagambe muli mamese agali mu kita agali mu kwefulukuta ng'ate umwayingidde wabadde watono nnyo we muyingidde wabadde wagazi nnyo naye okuddamu okufuluma kijja kuba kizibu olw'ensonga muwemuse ne mukatagga nze kasita omuganda yenna agamba nti ate asaba omunyarwanda ettaka awo kutegerako okukola kubanga tosobola kuŋŋamba Sserwajja Okoota yajja anoonya obuddamu ate asabiza abaganda gwe basaba ettaka nkyewuunya naye olw'okuba tuli mbubuze n'abantu okweyagaliza kya bulondo okweyagaliza naye ate okulya kubi nnyo kwe kulya ensigo ne weerabira nti enkeera y'olunaku wajja kubeerayo okusiga ate bw'osiganga kasoli wattu togenda kukungula muwemba bw'osiganga omuwemba wattu tosobola kukungula kasoli ate era kyosiga kyokungula mu buufu obwo mbasekeredde nga nnamwandu bwe yakabatema abaali mu lumbe n'abagamba nti nno gwe muzze okuziika mwannyinammwe ayinza okuba nti alinawo kintu kyonna n'olwekyo mujje kuziika buziisi wano olumbe lwayegwa dda kati mwenna bassebo ne bannyaba balangira n'abambejja babadde mu katambi ako ngenda basekirira mbagambe Obuganda bantu si balangira kubanga temulina mwakwata nnyago yonna genda kulwanira Buganda nedda era tekiibaawo ffe twesalirawo n'olwekyo twagala bagamba ffe ate tulwana nnyo tuzzewo Buganda butandika okulira ku mateeka gaabo n'ennono ate mmwe mulwana nnyo Obuganda buveewo kubanga mugamba lwakiri ffenna tukifiirwa kati njala bagamba ekigambo kimu okali addakaddadde envunyo ogirira mu katiko waaki neekulinda mu kofini nga tosobola kwekyusa neekumeketa mwerimba bwe tuba twazirwa omugwira twamuzira ubeere mu nnyumba za mu bigamba baana bammwe so si Baganda ng'oyagala okumanya nti temulina kyemuli nga bwe mwabadde mu nnamba mutuyambe mu kubayo olukuŋŋaana lumu bwe muweza abantu 200 ezikuyo olukuŋŋaana njazibawa bakiri njaziwona ku social media mutuyambe mu kubayo olukuŋŋaana lumu nga lugenda kusakira Museveni obululu ng'olukuŋŋaana lumu nga muyita abazzukulu ba Buganda mujja kitegeera mujja tegeera kyovula nti mwasirika ng'omutanda aweereddwa akanyo kawulire kyovula nga mwasirika ettaka lya Buganda zonna n'ebibira ensozi ebifo byonna bisaanyiziddwa nga musirise kubanga ebintu biguza sali musale temwagala bantu bategere ku nsonga zino tugenda banaabira obukokkoliko mu maaso mujja kitegeera kubanga tugamba nti akuba owuwaawumba engalo tetukyalina budde buwumba ngalo tugenda bakuba katifula tetukyagala kumanya mugezeko bugeza mumukuba olukuŋŋaana lumu nga muyita Abaganda muyita abazzukulu ba Buganda mujja kitegeera musobola okuyita abalangira ate temukyawera musobola okuyita abaana abalangira ni temukyawera temuwezadde kapaalishi nti mugenda kulonda kansala temukyawera abasiyani Museveni mufa bikutuko amataka bagatwala abalaba bawaŋŋanguka ate jjuki mwe mulina olunkulu omulangira takwana bakwana mukwane omumbejja tebaagala kuzaala bakamiza balinga enkoza buloirazi muli awo temutegeerekeka temulina pulogulaamu temulina kye musobola kwekolera kyokka nga buli kimu kitegeke bassekabaka baaleka bategesa ebintu bino nga byabuli luli oluliddawo byonna nembivuuka kuba temwagala kulya temwagala kuzzaawo kintu kyonna awo nno bagambye kati olwaleero
nga njala fundikira katambi kano Nyandi Yosofere byabadde nga ayogerako eri abantu be yagambye emisango gy'avunaana Kyagulanyi mwe muli okusomba abantu era abantu kulaleza abasomba busombi. Nyandi Yosofere Kyagulanyi talina mutu gw'asomba gw'osomba abantu era naye Kayunga abantu basone bakoleba bulungi nnyo okusomba n'emukono bwe batyo yonna. Kati kuno kuliko Wanuupu emotoka eva ku kampeyini ewa Museveni ku Muvuma kuno naye ebadde tisa abantu bangi nevako tuleyise abamu bakoseddwa nnyo. Museveni kuno kuliko Wanuupu emotoka eva ku kampeyini ewa Museveni ku Muvuma kuno naye ebadde tisa abantu bangi nevako tuleyise abamu bakoseddwa nnyo. nazine motoka jo zaagudde gye wabadde gy'okubirala ejjo ezo motoka zaagudde nyongera kukulaga wano ezo motoka zaagudde ejjo kulala ziwadde okoze olunaku lwajjo. Kati bw'ogamba nti Kyagulanyi asomba abantu ba chief coordinator abadde basomba abantu bava ne bagaba banja ssente ze botabawa ssente ze bagenda kusomba abantu mu Buganda bano Kyagulanyi yabasindika oba tobamanyi bano entwereka kuta Museveni tugamba bwe tuti nti abantu abo bonna babadde olaba kulaale babadde bantu baffe ffe babadde basomba abantu wagenda mwankoye ne tukusombera abantu n'ogenda mu Northern ne tukusombera abantu naye tukugamba nti ng'ojja mu Buganda terugenda kuddamu kusomba muntu yenna paka ng'omaze tukola ki otusinkana ng'aba pressure groups babadde bakulimba ne baleeta abaana naye ku luno abaana bali mu holiday bw'ola abaana n'osinkana abaana bali mu pressure groups ogenda kuswala nga otuyise mu Buganda kuba ffe tuvuddeyo etulagira abantu baffe bonna aba pressure groups bateke wansi ebikola paka ng'omaze tusinkana yobaako obubaka bw'otukola ki bw'otuwa tetwagala wafuse era yakuddamu kusinkana botawanika sekretary general teyatukola ki yatuddamu kulo twagala kusinkana ani kyapasone waffe abeeko obubaka bwakola ki bwatuwaayo. Taata tagula mmere abeera taata bw'obeera nekitabo nga tagula mmere abya taatawo bw'obeera ng'oli musajja ng'omukazi tomufaako tomugulira mmere tomugulira byakwambala tonasula lenti obeera musajja era ffe tugamba nti NRM bwe twagala ng'abakyala baayo katukiveeko tunonye ekibanja ewalala era tuwa president ultimatum ya weekage kali twawule Museveni nkakuddiremu bane badde basomba abantu nkakuddiremu bane badde basomba ki entwereka kuta Museveni tugamba bwe tuti nti abantu abo bonna babadde olaba kulaale babadde bantu baffe ffe babadde basomba abantu wagenda mwankoye ne tukusombera abantu n'ogenda mu Northern ne tukusombera abantu naye tukugamba nti ng'ojja mu Buganda terugenda kuddamu kusomba muntu yenna paka ng'omaze tukola ki otusinkana kyetugamba nti obulimba busooka wabula ate amazima ne gawangula. Wakoze public address noga Kyagulanyi asomba abantu naye kati ffe tukulaze eti information tugirina n'abantu bagwa ku accident kati nga nfundikira muganda wange yenna ayagala obulamu bwo bwe nzijanga nekola information nempa security alert gitwale ng'ekintu ekikulu. Nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala ki ekibadde osaagala nako nabagamba ntya nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala nabagamba ntya ku ba YouTubers b'e Kampala
Nemba gamba temanyi Museveni bw'operatinga. Museveni engeri gy'operatinga mu nzibu nnyo akusindikira omuntu nga toyinza kumutegeera nti operative. Akusindikira omuntu n'akuwaako ate nga tomutegedde. Kubanga yenkola nabagamba ntya. Luli nabagamba omwezi ogwo nabagamba Museveni guno gwennyini guno gwennyini ogwa December nabagamba Museveni yayise ba mainstream media presenters ne bananyini TV ba TikTokers n'abayita ekisozi ku farm ne ba discussinga bate bagenda okwata media na buli kimu be batayita bote bagenda ebyavudde mbire bulungi kati bande bwe nkuwanga information please jiwa kaddo jjajira bako bwe bate bagikoze tebinkwatako nemba ngankuwadde ki mbankwadde information no ensonga eyo tugenda kukwatagana enkya tugenda kukwatagana enkya mu downloading omukutu gwa BitChat kweguli mugukozese bangambye ate bwogera mu settings gweyongera ne mu meters gugerako ne mu kilometer number so twetaaga omuntu agenda okusomesa BitChat eno bulungi nnyo okole live osomesa abantu kubanga nze ndi busy nnyo nyizo butakisobola wabula ngenda baga mu downloading omukutu gwa BitChat mwenna twetaaga abantu bagenda okusomesa abantu bano BitChat ku live ng'ogibasomesa ng'olya ku tesiminga bwaginstallinga bwebera activated bwala engeri gyayongera mu distance kuba nategeezedwa nti gusukka ne mu kilomita enamba mu connection so abantu basomesa BitChat mukole ki mukitegere abasinga obungi bakomredi mu ddeeyo mugoberere Dr. Nico yazzemu na activatinga uvote loaded nategeezedwa ne ku Google Play Store kweri you can install it so mugende ku page za Dr. Nico abawulye engeri you can download it noginstallinga kati guli more advanced njamuleta olunaku lw'enkya ku Sunday abanyonyole bulungi jagadde bategeeza nti mudde mugobe Dr. Nico ku mikutu gye uvote bagita uvote kweri yazzemu n'agikola bulungi kati very very excellent mugende mugigoberere muginstalling n'abantu banyu bali mu creating apps ez'enjawulo nnyo ezigenda okubanga zitambuza information nga tewali internet so mutegedde bulungi nnyo mutegere ebintu ebyo ngenda kuza mwezi 15 mwezi ogoloberere 2025 nesigala ennaku ntono nnyo ogenda okulonda gendo gye akakongeko gendo olonde gendo ku buli kyonna kyokola ekyokola mukimanyi information tugiba ebenge batudde mitwe wabula tebagaana mukimanyi bulungi nnyo tosobola genda kubanja wotaakoze tugenda kola ekirese poliisi okutya n'amagye okutya poliisi byonna kitegeeza tebalinaawo kintu kyonna kansooke ndikuvire ku ntono nga nfundikira mwalabeko omu ku banje gagamba nti tutegeddeko eri abaagala okuddamu okukwata emmundu mu mambuka ga Uganda ne tujja bapikinga omu ku omu lwaki kiri bwe kiti buli Museveni lwatavaayo n'abantu bateeteredde wantu kimuwa obuzibu ajja n'atiisatiisa beetereddeyo bakwata bajja balaga nti bakutta abayekera n'emmundu buli kimu wabula bateetereddeyo bajja ne bakola search threats okutiisatiisa kati kirabika eri abantu nga bo balinamu ensonga endala kati bababuze okubafunako network kyovudde bajja okutiisatiisa ne Museveni ekikutta obuddo jja kikwasako emikono 10 mwamulaba wa PDF ng'ayogera kitegeeza nti waliwo ekitokota kijja sifeffe kabali mu kintu kino kyonna ekijja mukimanyi bulungi nnyo kyakugenda kubanja kalulu tobaako kyotya mbasomedde security my president agifunye tobaako kyotya kuba kati ffe tujja okutaasa president kyonna ekijja tugenda nakyo tewali kyoba otya okufa kumu n'okuzuukira kumu ngina kuzo mwezi 15 mugende mujje okukolwa mu ku parish mugende mujje okukolwa ku parish ya LC2 mu downloading BitChat n'emikutu emirala bagay mugende wa Dr. Nico ku page uvote yagizemu naja activating kati eri special nene ku Google kweri mudde mu installing mukole bikola mwino kola ebisigadde bina tubirekere Allah ebisigadde tulina kufokasinga ku ki ku kalulu kaffe information gituba wamo gitwale nti weeri ne mu fokasinge kubanga ekintu kibayita information kiri very 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 expensive ne communication mudakiika emu why when you lose media you lose power when you control media you gain power kyovula Museveni buli wamu ataddewo ssente ku media
kubanga akimanyi nti singa media bagimutwalako aba ayidde. Already media twagimutwalako. He can't compete with us. Yogera teba muntu yenna akotiisa ekimala twagala nsi yaffe. Kulwaka tuna nesenga tusikane kyaluna ku Sunday. Ngenda baleta information ekwatagana ku financial institutions zonna mu Uganda engija bababba mu sente bani abazibabbako zigenda luddawa kibadde mu system ki nga temukimanyi. Enkyo na ku renchance jana information ebe ezeeko ngenda gibaletera ne mu kitegedde bulungi nnyo. Mweraba.